It's your doctor. That delayed KV, yes, was Aaron's dad. Afande. You leave that place. Afande. You extend the other side. Okay. Extend the other side. It's okay. Extend the rope. You leave there. Never surrender. We shall overcome. We shall overcome someday. Deep in my heart, I believe we shall overcome someday. Because I think the state said he needed some clarification from the defense before he could go ahead and complete his submissions. So you have a right. Yeah, Council Kwago has said, when the Supreme Court on 31st of January this year ruled that trial of civilians by the court-martial is unconstitutional, I inquired from the Law Council when the cases were transferred to civilian courts whether the certificate they gave me could suffice to continue in the civilian courts because it was the same case. I was advised I should apply for a fresh practicing certificate, which I did. On the 27th of March, I received a letter from the Law Council. It's dated 27th, but received by us on the 31st through the office of Lukwago and Company, granting me the certificate in the case of Kiiza Besigye and Obed Lutale. I had asked to be allowed also to represent Aaron Kiiza, who at that time was in custody. That I had not given them enough information about Aaron Kiiza's case. Despite being allowed
to have a practicing certificate for the case of Obed Lutale and Kiiza Besigye on the 27th of March. And despite having paid, because I subsequently in April, through again the office of Rukwago paid for the certificate, we have not received my practicing certificate to enable me to have a voice in court, to enable me to conduct my duties as lead counsel. So today I'll be going to the Law Council to find where we are stuck, because the court received my money, but the Law Council has delayed taking the file to the court, to the registrar, where the certificate is issued. All these things do not build a lot of confidence. They leave question marks. While I'm grateful that my application was partly approved, I'm just wondering where the delay is, because it's hampering the preparation and conduct of the case. And we'll be passing by those offices to find out. Mujjukira bulungi bwe twajja wano ng'ennaku z'omwezi nnyo omwezi ogwokuna, state yasaba nti baagala kooti ebakkirize basumulule amasimu ga Obed Lutale ne Dr. Besigye bajjemu obujulizi. Amasimu gano mujjukira baagawamba okuva ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogwa Novemba omwaka oguwedde, naye n'okutuusa kati bakyagalemedde. Twawakanya nnyo ensi ekintu ekyo, naye magistrate n'akkiriza n'agamba ne basaba no bwe twajja ne tusaba nti kale oyo investigating officer agamba nti ayagala okusumulula amasimu eyasweyalinga affidavit tumucross examining wano mu lujjudde. State yo neega nti eyagala bamutwale abeere mu chambers eyo nga tewali kamera, tewali member mu bufunze, tumucross examiningire mu nkukutwe eyo mpola mpola. Ekyo ne kye twawakanya tuga nti guno musango guli gwa public interest gw'abantu ajje mu lujjudde. Omulamuzi nakkiriziganya ne state nti tugende mu chambers ne tugaana ffe tugaa twagala kweyongerayo ekiragiro ekyo tulabe nti kooti esingako ekimenyawo. So ne batuwa time tufayiringa, era twafayiringa application twagitaddeyo, era kati tulinda bagiwe mulamuzi anagiwulira. N'olw'ensonga eyo olwaleero tubadde tetuyinza kugenda maaso okutuusa nga application eyo emaze okuwulirwa. Era kyenjagala obategeeza okutuusa nga high court emaliriza okuwulira okusaba kwaffe okw'okujulira ku kiragiro ekyo kooti kye yayisa nti oyo investigating officer Odiek abeere cross examined mu chambers, omusango guno tegujja kugenda maaso. Era omulamuzi ate talina kyakola, agwongeddeyo paka nga 21 omwezi ogwokutaano lwe tujja okukomawo okulaba oba high court eneebeemaliriza okuwulira okujulira kwaffe ku kiragiro ekyo kye tuwakanya ekyokugamba nti Odiek oba investigating officer across examiningibwe mu kamera oba mu chambers ewatali mawulire ewatali bantu. Era tutaddemu n'okwemulugunya ku ngeri y'abantu baffe gye batreatingibwamu, kuba ssemateeka egamba yadde oggulibwako emisango oba togukusinze okutuusa nga obujulizi obukulumika buleeteddwa kye tuyita convict. So abantu bano babamazeeko eddembe lye bateekeddwa okuba nalyo nga ba prisoners. Tebabakkiriza kwogera n'abaŋŋanda, naffe balooyo okwogera nabo kizibu, okufuna badokita kizibu, kwegamba embeera gye babayisaamu n'eri gye babasibira babasiba bokka tebabakkiriza nakwogera n'abasibe balala, babatwala ng'ekintu eky'obulabe eri eggwanga, ekintu ekiteekawo kifaananyi nti oba balinga babasingisa dde omusango. Kyo tukiwakanya. State egambye ejja kwewozaako ng'ennaku z'omwezi 21. Tuli basanyufu nti Senior Counsel Martha Kaluwa aze atwegaseekera akomyewo. Mujjukira bulungi nti certificate gye baasooka omuwa yali ekoma mu General Court Martial, kati bulijjo tulwanagana abe nga akomawo awuliri atandike omulimu gwe nga Senior Counsel, ne tuddayo mu Law Council. Law Council yamaze dda omukiriyalinga ne bamusaba asasule ssente, era ssente zonna zasasuddwa. Kati ekisigadde certificate y'efulume, era olwaleero tusuubira tugenda kugifuna tulongere olutabaalo luno okugenda mu maaso. Tubakakasa nti bingi nnyo bye tuteeseteese okukolako okulaba nga Dr. Besigye ne Obed Lutale bafuna obwenkanya. Era certificate y'amangu ddala ng'evuddeyo mugenda kuwulira ekibukuta bwe kigenda mu maaso. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Never
and he needs time to consult so that he makes honeycomb response. His prayer is granted. The matter is adjourned to the 21st of May, same date, 2025 at 10. Just I think I have to rejoin because he has responded. Rejoining to what specifically, Council? Maybe the tea? Because the rest, he said he will. Well, before you respond, as far as I'm concerned, we all know the procedure in court. Good, I'm dealing with friends. So I stopped recording a long time ago because we all know the procedure. For the record, Your Worship, Senior Counsel Martha Karua has joined the panel for on behalf of the accused person. The family man. Captain Dennis Ola is also a family man. He has a wife who has always attended court. He has relatives, some of them are here. Land Council Senior Frederick has requested for 5 hours. If you are pleased to order for those 5 hours, Ola also associates and prays that he is given the same time to interact with the family. And also catch up with quite a number of events that have happened in this case. The prison official signed the accused persons out for the whole day. 5 hours will be about 3 or 4. We shall return, but we want to talk to them in an amiable. They could even have a drink so that we speak to them Yes, in a sane environment.